Omulabi waffe omulungi nkusaba tosagaasagana. Nkukubira ettooki mu sipiiki Minisita Phionah eyaakalondebwa gye yawadde. Erimu ebikanga, erimu ebitiisa, erimu n'ebyewuunyisa ku myaka emito gye yasoboledde okwewangulirako obwa minisita. Olunaku lwakya lumu ng'ennaku endala. Lwali Lwakuna wiiki ewedde. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni n'afulumya olukalala olwali lukoze enkyukakyuka mu baminisita b'eggwanga lino. Era mu abo abeewangulira ebifo mwe mwali ne mwana muwala Phionah. Mu kusaba okumu okwabadde mu kyaki y'abalokole gye sigenda kwatuukiriza mannya, mwana muwala gye yaweredde obujulizi nga yeebaza Katonda olw'okuwangula ekifo kino eky'obwa minisita. Wabula ebimu ku bigambo by'abyogedde ate bitiisa. Mwana muwala ono yategeezezza nti pasita gye yabadde alaze yali yamuprofesayizinga oba yali yamulagula dda nga yaakalondebwa nga representative w'abavubuka nti ajja kufuuka minisita, naye ekyo si kye kyewuunyisa. Ekyewuunyisa kiikino. Mwana muwala ono avuddayo n'alaga nti okuweebwa ekifo kino eky'obwa minisita tewabaawo muntu yeerimba yenna oba munnabyabufuzi oba sereebu oba munnaddiini oba ani. Tewabaawo omuntu yenna eyeerimba nti ye yamuteereddeyo akabega era akyatudde n'akamwa ke nti tewali muntu n'omu yasobodde kuwaayo linnya lye okuweebwa ekifo kino. Kakati wano ebibuuzo tusigala twebuuza ebibuuzo nti pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa abadde amanyi mwana muwala ono ku personal level, omuwala okutuuka ku ssa erigamba nti tewali muntu yawaddeyo linnya lye kuweebwa kifo kino? Oba omuwala anaaba tasiima busiimi oba nga tayagadde kwogera nti erinnya lye wateekwa okubaawo omuntu eyamulikomendinze nga bwe tutera okugamba. Kubanga ffenna tukimanyi nti omuntu okuweebwa obwa minisita tusuubira nti omukulembeze w'eggwanga ateekwa okumala okwebuuza ku bantu ab'enjawulo, era singa abamu ku abo be yeebuuzizzaako erinnya lyo tebalisemba, mikisa mingi nnyo okubanga ekifo ekyo tokiweebwa. Naye lwaki mwana muwala Phionah agamba nti tewali n'omu eyalikomendinze erinnya lye oba tewali n'omu ayina kye yakoze okubanga aweebwa ekifo kino? Ekyo nno kisigala kitwewuunyisa. Bantu bangi bavuddeyo nga basanyufu era ne bawa endowooza yaabwe olw'omukulembeze w'eggwanga lino okuvaayo n'atandika okulonda abavubuka mu bifo nga bino eby'amaanyi eby'obwa minisita. Kankuwe eddoboozi lya mwana muwala ng'agezaako okunnyonnyola engeri gy'atuuseemu ku kifo kino eky'obwa minisita. We yeebaliza Katonda n'omwoyo oboolyawo omutukuvu olw'ebibala bye yabadde atuuseeko, wabula n'asuubiza nti ajja kudda ng'ali ne famire ye basobole okwebaza mu butongole mu kyaki y'emu. Kino kirekawa basumba b'abalokole naddala abalina obutakwatagana nga balaba kyaki emu etandise oboolyawo okuprofesayizinga oba okulagula ebintu ne bituukirira ku bantu ab'enjawulo nga Phionah bw'agamba nti omusumba we yamulagula nti ajja kufuuka minisita nga yaakalondebwa okukiikirira abavubuka mu lukiiko lw'eggwanga olw'11 era ne kiba nga kituukiridde. Kankuteereyo vidiyo eno ogirabe, wabula teweerabira ku subscribinga na ku likinga ka vidiyo kano kasobole okutuuka eri ku abo be kikwatako. I forgot to mention that the whole country has been amazed. Ensonga yeewuunyizza. If I had been appointed minister for youth, babamuwa bw'abavubuka abantu bali badde kale. But everyone is wondering, what is it that the president saw in President yakulabyemu ki mwana muwala?
Out of all the members of parliament, Member wa parliament bonna 529 bali out of 40 529 million Ugandans. miliyoni 40 Bannayuganda. The Holy Spirit just landed Omwoyo on me. Omutukuvu yagambye nti oyo They lobbied for me. teri muntu asobola nti There's no nakubidde one that akabega, can say they recommended me teri n'omu asobola gamba nti nakusembye. from when I was a very little child. Akulidde n'okuva nga kyali mwana muto. I remember very well when we came to give thanks Bwe bajja okwebaza when I Katonda had just been voted in nga as the baakamulonda National Youth Member of Parliament. ng'omukiise wa paalamenti ow'abavubuka. Pastor, you laid hands on me Musoma musaako emikono and you said that you pray I No be ganti appointed a minister. nti bamuwe ekifo Actually, you ky'obwa said, minisita. I will be appointed a Waga nti minister one ajja day. kuweebwa ekifo ky'obwa minisita lumu. Ladies and gentlemen, Abaami n'abakyala, today I'm here to testify leero ali wano okuwa obujulizi that on Thursday ku Lwokuna I was appointed the Minister of State yaweereddwa ekifo ky'obwa minisita wa state mu ggwanga lino for energy, owa energy. the Minister of State for Energy and Mineral Development in charge of minerals. Minisita wa state owa energy n'eby'obugagga bw'omuddo. Come on, somebody clap your hands to Jesus. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Pastor, I just want to utilize this opportunity to encourage all the young people out there. Akozesa omukisa guno okuwulizaamu abavubuka mwenna abali eyo. The way of the Lord is the right way to go. Ekkubo lya Mukama lyetuufu ly'olina okwata. There is absolutely no one that can take credit for this elevation except God. Teri asobola gamba kino yakikoze okujja Katonda. There is not one single tongue that can stand and say they lobbied for me. Teri muntu asobola gamba nti There is no nakubidde one that akabega. can say they recommended me. Teri n'omu asobola gamba nti nakusembye. All the glory goes to God and Ekitiibwa the Holy kyonna Spirit. kya Katonda n'Omwoyo Mutukuvu. Pastor, thank you so much for Musumba webale standing nnyo with us olw'okubeera as a naffe shepherd. Thank you so ng'omusumba. much for praying Webale with nnyo our olw'otusabira. family. Tusabira famire yaffe. And thank you Webale nnyo. for Webale nnyo. teaching us the ways of the Holy olw'otuyigiriza Spirit. engeri z'Omwoyo Mutukuvu. Amen. Amen. Come on, stand up on your feet and clap your hands to Jesus. Yimirira ku bigere byo okubira Yesu engalo. Isn't the Lord so amazing? Mukama teyeewuunyisa. Me, I was traveling and then somebody sent me the letter His Excellency wrote to appoint Nze people. nali ntambula oli nampereza ebbaluwa okuli And he said, look at it reshuffle. closely because Naga it's too long, weetegereze kubanga the cabinet is too bangi, big. cabinet nene. And then he called me, he said, look again. Naga weetegereze nate. Look again. Damu otunule olabe. Minister of Energy. Minister Look down Energy. there. Tukirira wansi eyo mba So state minister. I shouted. I Nenkuba was at the enduulu. airport. I Ate ku shouted. kisaawe nempogana. I said, God is so faithful. Katonda mwesigwa. And He's going to make it happen for you. Agenda kikolera. Come on, somebody shout hallelujah. It's going to happen. Hallelujah, kigenda kubaako.